mu nteekateeka z'okulonda Speaker wa Parliament omujja wa Parliament ye-11 bw'otunuulira oludda oluvuganya gavumenti. Ku mulundi guno okwawukanako nga bwe guzze gubera newankubadde nga wabaddewo okukkiriziganya mu bimu wano ne wali naye ku luno omukulu Honorable Ibrahim Ssemujjingando wa FDC yagambye nti no bwe kiba nga omukulu Asumani Basalirwa my brother wa Jema naye nga nagambye nti ali Jema tosobola kwawula Jema na National Unity Platform bwe kiba nga ajja kitegeeza nze sirina kye ngenda kunona. Kino kitegeeza obumu. Ekibuuzo ekirala ekiriwo ebibiina by'obufuzi ebirala byonna bisobolokera ku makya ne bigamba nti ffenna tuleese Jema ngamba oludda oluvuganya gavumenti ne baga nti tuleese mukulu Asumani Basalirwa kutegenda okudda emabega kubanga bw'otunuulira omuwendo gw'ababaka ab'ebibiina ebirala njagala otunuulira batalina kibiina kubajjira bali ababaka 74. In fact bwe tuba nga tugamba ekibiina ekiddako singa abali independent oba independent singa kibadde kibiina kyekyandibadde kikwata ekyokubiri mu Parliament obungi naye bano tebalina bibiina kubajjira wabula naga nti bali affiliated to NRM abasinga obungi ojja kwekanga nga over 90% ku bo ba kibiina kya NRM kitegeeza n'okulonda basuubira okubanga bayingira NRM naye singa tekibadde bwe kityo noga nti independent ena abaka 74 n'otunuulira People's Progressive Party ino omubaka omu tunuulira Justice Forum ino omubaka omu ye mukulu Asumani Basalirwa UPC ina ababaka 9 kakati wano nawo waliwo akabuuza ku babaka ba UPC 9 basobola okuwagira opposition basobola gandi wadde tuli ba UPC naye tugenda kuwagira omukulu Asumani Basalirwa ekyo kibuuzo kinene kubanga oyinza obutakisuubira kubaawo bonna nga bwe tumanyi UPC yaliro bweri nga bwe tumanyi UPC bweri Democratic Party ina ababaka 9 ababaka 9 aba Democratic Party banawagira side ki banawagira singa omukulu Asumani Basalirwa yaleetebwa FDC ina abaka 32 eyo esobola okugamba percentage enene esobola okugamba nti tuwagira oyo naye bwe kiba nga ne kuwaabo yennyini mu kulonda tebaamuwagira mu kulonda okw'obubaka bwa Parliament okuwedde omukulu Asumani Basalirwa mwennyini omukulu Ibrahim Ssemujjingando mwennyini bwe yali avuganya ku bwa Speaker obululu bwe yafuna bw'obugeraageranya n'omuwendo gw'ababaka ba Parliament nga FDC beeyina mu Parliament olabira ddala nga mwalimu okweryamu olukwe ng'ekibiina bangi kitegeeza nti bawagira wa NRM either nga balonda omukyala Rebecca Alitwala Kadaga Minister oba nga balonda omugenzi ku lwaliro abadde Speaker Parliament omukulu Jacob Olanyi kati njagala otunuulira National Unity Platform ngeri mbabaka bala 57 nope eyina obusobozi okunga ababaka bana balaba opposition kuba kati singa opposition erya nope yebeeridde naye ekibuuzo kiri obutunulira ku baka 529 nga NRM einako 336 529 nga NRM einako 336 kitegeeza ki nti temutuuka basuka mu 50% ekitegeeza nti toyagala singa bonna tebeetimamu NRM ebeeyina se wabula kino kituuzaayo ku mugenzi yayogera n'ategeeza aba opposition nti bwe mubanga mwagala okufuna se mulina okutunulira okulaba nga muweza omuwendo gw'ababaka bwe mulina mu Parliament ya Uganda naye byonna bituuzaayo nti wadde NRM yeereese oba opposition yeereese naye ani azze kubano bonna nga bo batunuulira ani gwosobola okugaa nti ono candidate yandiza asobola okuba nga atambuza Parliament ene ye-11 n'agituusa n'ayisa ebiteeso n'amalawo n'okusoomozebwa okuli mu ggwanga nga kuyise mu kubaganya ebirowoozo mu babaka ba Parliament mu bonna abazze ani asobola okuwulirizibwa ababaka banne ne bagamba nti Speaker ayogedde omanyi waliwo okuwa ekitiibwa n'okutya waliwo omuntu atasobola kuddamu naye nga si lwakuba kuwa ekitiibwa naye ng'akutya agawaayo yesirika ate bw'onaamuddamu n'akola kino buli muntu bwe yalaba nga ba LDU nga bayita mu kitundu ngadduka si nti baali babawa ekitiibwa baali babatya ebiseera ebisinga abantu babatya lwa negative actions zaabwe ebikolwa byabwe biri negative bibaleetera kutiibwa abantu kakati mu bantu bano nga bwe tubayina 14 ku lwaliro bwe tuba nga tubala bameka bw'osobola okugamba oba ani gw'osobola okugamba nti eyo bw'anaayogera ababaka bajja muwulira baga nti Madam Speaker oba Speaker nga mwami bw'otunuulira omukulu Asumani Basalirwa
munnabyabufuzi mugezi kyakola akitegeera naye okusomoozebwa kwalina nti opposition esobola okukungayo eggwayi ku saidi ya NRM n'erireeta eno bwe tuba nga region ziri esatu Acholilango ne West Nile bagamba nti singa tebaleeta waffe tugenda kutuula tudde mu maka g'omugenzi opposition esobola okugamba nti mujje waffe mulonde ffe ye kyo basobola okikkiriza ekyo nakyo osobola okulaba ng'ekyokusomoozebwa kati Asumaani basaalirwa honorable wadde nga mulungi nnyo era mugezi nnyo era tolina kyasobola mubuuza mu palamenti nga takimanyi naye obulwa obumuyisaawo abufuna kyekisookera ddala tunuulira omukulu Pius Wakabi bw'atuula mu palamenti asobola okuwulirizibwa ne baga nti yes katukuseemu ekitiibwa katuwulirize byoyogedde wadde nga wano omuntu asobola okubira owa bulijjo naye bw'afuuka sipiika mulina okumuwa ekitiibwa naye waliwo kali ak'obuntu ne wabawo agenda ogende wadde nga bakulaga nti bamuwa ekitiibwa naye nga bamulengeza experience yesookera ddala na butya bwaze yeeyise emabega bw'otunuulira John Okot Amos owa Agago North ojja kutunuulira enkola ye ebadde etya ekyo kiri mbabaka ba parliament bo benyini bajja kwekoba mu ttooci era kyekimu ndowooza ku bigenda okutunuulira olunaku olwaliro Central Executive Committee n'okuba nga twogerera wano nga yo seeke akakiiko ak'okuntiko kubanga NRM erina NEC National Executive Committee neba ne Central Executive Committee seeke yo waggulu NEC yeddako ebiina ebisigadde wano birina NEC naye NRM erina ne Central Executive Committee kale ekibuuzo ekiriwo tuyinza okuba nga tuli ku bino naye nga seeke yalonze dda njagala ongaziize ku komite eyo nga bweri singa osobola ogigaziiza ku munnayuganda weebale nnyo nga bw'ogiraba bonna omuntu gwe basooka okuwuliriza ye national chairperson ku lwaliro tulina omukulembeze w'eggwanga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni era abasinga obawulira abali ku seeke nga bagamba tugenda kuwuliriza mukama waffe kuliko first national vice president oyo mukulu Moses Kigongo kuliko second national vice president second national vice chairperson oyo alina kubanga mukyala kuliko ye omukyala eyali speaker parliament gwe nti oba oliawo agenda kubanga ajja akoleki agenda kubanga ajira omubaka omukyala wa district yekamulira Rebecca Litwala Kadaga ye second deputy oba second vice chairperson omukyala bw'otunuulira abantu abo nga bwe bali oyinza ogamba nti amannya gano tebannalondamu waabwe twandigambye nti ne mu bano muyinza obutabaamu gwe balonda ne bagamba nti ffe twagala ono naye ng'ekibiina akakiiko ak'ekibiina kamaze dda okuwandika era okuwandika kulaga nti kwaggaddewo okuggyako nga batuseeye ne bakolereyo mu Uganda buli kimu kisoboka basobolaga nti badde amannya gonna tugalabye naye era bano nga bw'obalaba kwe kuli agenda okulondebwa bw'otunuulira Florence Asimwe owa Masindi district John Okot Amos abo bonna aba honorable Pius Wakabi honorable Asumaani Baswali nagambye nti wa opposition wa Jema ne Nupu toba awula kubanga wa people power musajja wa honorable Kyagulanyi Center tunuulira badde obirina kati akyali deputy speaker mukyala Netamu era oyo amaaso gamutunuulidde nnyo era yamu ku babaddeko ebibuuzo ebingi mpozi ne minisita General Sakinga abuuza minisita ku byonna lwaki mu kaseera kanaga nti kanzije kuba speaker wabadde bagatandisa okutambula gesi namanyi bamatuufu nga galaga nti atajjeeyo interest ye okujjayo interest nga amaze dda okuresigninga osobola okwesimba okitegeeza nekino ekifo oba okifiiriddwa unless nga bakikudiza ekyo olina okukitunuulira naye tetunakakasa oba ddala ajjeemu obwagazi bwe oba akyali mu lwokaano Deputy Attorney General Jackson Kafuzi akyali muvubuka ali energetic amateeka agamanyi naye ekibuuzo ekiriwo nti bw'atuula ababaka banaamutunuulira mu kifaananyi ky'obwa sipiika ng'omukulu Jacob Oulanyah bw'abadde kubanga okusomoozebwa okwaliwo ku mukulu Jacob Oulanyah nga batunuulira engatto zazzeemu eza Honorable Rebecca Litwala Kadaga nga baga kati ne wano tulira engatto za omukulu Jacob Oulanyah ddala engatto era nawulidde omukulu Theodore Ssekikubo ng'agamba nti bangi baga nti engatto nga nene nenange mpulira nga nsobola omukulu Theodore Ssekikubo nsobola okumuwa yes olwa experience gy'alina
n'okuba nti tosobola kumawulako opposition, tosobola kumawulako NRM. Ate nga bwetuuka mu parliament twetaaga omuntu atalina kulaganya oludda bwabeera nga speaker parliament. Kati kyekimu ku kyabadde ku omukulu Abdul Katuntu Honorable nga tutunuulira nti singa jja NRM abaka basobola okumuwuliriza olw'amaturity gyalina mu nkola gyakolamu ebintu bye, obukiiko bwazaatulako, abantu bazaabeweereza nabo, experience gyalina, kyokka nga ne mu opposition tosobola gamba nti si muntu waabwe. Kitegeeza nti opposition ebeera ewangudde, naye nga ne NRM okumuyisaawo eba ewangudde nti bafunye omuntu atagenda kubazibira wadde opposition. Naye erinnya teryalabiseeko teryalabiseeko nti agenda kujja. Era bangi badde balina endowooza eyo nti oba oliawo asobola okuba nga ajja. Omukyala former health minister Honorable Salo Pendi y'omu ku bafulumidde ku list. Tujja gamba alina experience mu byobufuzi bya Uganda. Wabula ekibuuzo kituzzayo nti Honorable Salo Pendi asobola okudda mu bigere bya kati omugenzi abadde speaker, asobola okubiddamu. Kyojja okunuliraga okiza ku saidi ya babaka banne ne bannayuganda, kubanga bomma omukisa ba opposition kitegeeza nti munnayuganda yalondo yo opposition gomyo omukisa naye obeera omudinayize omukisa gwe okuba nga akiikirirwa. Omukulu Jackson Atima owa Arua Central tabadde mwatiikirivu nnyo wadde ng'ewaabwe eri ate w'amaanyi, naye ng'era kituzaayo olw'okuba nti wa Arua Central West Nile nga yemu kubaga nti mulina kulonda mu waffe, bayinza oga nti katubakubagize n'ono oba omukulu Felix Okoti Ogongo wa Dokolo South y'omu myaka 57 akuze, oyinza oga nti takyalina nnyo mbeera ya nti ngoba kino n'abalala abalinga abo. Byonna mu byonna bitukola mu kaseera ak'okusoomozebwa Uganda k'erimu, nga mu kaseera kano tulina speaker naye nga twetaaga okuyisa embalirira y'eggwanga, nga minisita w'ebyenfuna kyajjava yagamenti nga gavumenti obanga ministry eya finance tetulina kye tusobola kukolera kulinnya kwa bbeeyi ya bintu Uganda kwerimu. Yabadde statement yakusoomozebwa ekitegeeza nti buli kimu bakirekedde bannayuganda mwefeeko. Minisita bw'abenaga nti nga gavumenti banga ministry tetulina bwe tusobola kutandikira kukakkanya oba gamba nti kino kyekiba kikolebwa okukendeeza emiwendo gy'ebyamaguzi Uganda byetambulirako ebyekana newakubadde nga mu mawanga amalala era waliyo okusoomozebwa okutalekuma okw'okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu. Naye kino kitukomyawo nti gavana singa abadde weyandibadde atuwa solution, kubanga buli bintu lwe birinnye ebbeeyi kitegeeza nti ensimbi y'eggwanga eryo enaabuuka. Eyabadde agula sabbuuni ku siringi 1335 bw'otandika okugula omuti ku siringi mutwalo kitegeeza nti omutwalo gwo tegukyalina nnyo maanyi. Awo gavana aba akwatawo, okiraba. Naye minisita waga nti byonna mu byonna tubiraba naye tulina kyakola, naye nga solution emu kuzibeera abantu zebazebawa nti tunoonye ebiki bye tusobola okuggyako omusolo, nga n'ekisookera ddala kwe kujja omusolo omungi ku mafuta, nti amafuta bwe gaba ga layisi kitegeeza nti ebintu ebisinga ebireetebwa mu ggwanga bigenda kendera ebbeeyi, kubanga sente ezibitambuza zikendedde ne sente ezibikola, kubanga amakolero mangi ne wano mu ggwanga erya Uganda gakozesa mafuta n'okutambuza ebyamaguzi ebimafuta, nti omuntu akola emigaati agujje ku 4,405 agutadde kakaaga kasanvu, kubanga newankubadde oluusi akozesa nku naye emmotoka ezitambuza emigaati egyo z'amafuta n'ebimu ku byakwesa bya mafuta. Kino kyongera otussa mu kusoomozebwa okw'okuba nti twetaaga abantu babiri, kyokka nga tetusobola kulonda gavana wa banka enkulu ey'eggwanga nga tetunalonda sipiika wa Uganda, kubanga sipiika ye ssentebe w'akakiiko akasunsula ababeera balondeddwa omukulembeze gw'eggwanga ababeera appointed by the president, ye ssentebe wa akakiiko aka parliament. Kitegeeza nti alina kusooka kutuulawo tulyoke tulonde gavana n'abalala ab'enjawulo be twetaaga okuba nga tutunuulira. Uganda ngaffe mu kaseera kano tuyinza okuba nga okusalawo kwaffe n'ebigambo byaffe bisalawo kitono kwanya agenda okufuuka sipiika g'emazima. Ffe nga bannayuganda okusalawo kwaffe n'ebigambo byaffe biyinza okuba nga bisalawo kitono kwanya agenda okufuuka sipiika. Agenda okufuuka sipiika wadde okulonda kwa Lwakutaano naye asalibwawo lwaleero. Central Executive Committee Muganda ng'ajja kuddizaawo komiti eyo
eya NRM enkya olwokuna caucus wadde tusuubira bangi okwekandaga wadde tusuubira ebigambo ebyenjawulo okuvaayo wadde tusuubira abantu abatali bamu naye nabo tebalina kyebagenda kukyusa kubanga tuzze tubiraba nga batulabadde bateranya okutuula entebe ne baga nti gundi yeekandaze n'afuluma kubanga amanya ge bawadde yeetagakkiririzaamu kubanga bamugambye ave mu lwokaano naye oyinza okuba nga tolina kyogenda kukola ki kukyusa eyo ye miitingi y'enkya okulonda kw'olwokutaano kugenda kubaawo naye erinnya erinaanokolwayo olwaleero liyina ebitundu 75 ku 8 ku buli 100 sina kindi 9 ku buli 100 okubanga afuuka sipiika kubanga okulonda kw'olwokutaano bangi bagenda kutambulira era ku kokasi egenda okutuula olunaku olw'enkya ojja kwetegereza ng'ekimu ku biriwo tubagambye mulondo ono oba bagambye ono gwe tuba tugenderako olw'enteekateeka ez'ekibiina ze kinaaba kisazeewo ono gwe tulaba agenda okutambuza enteekateeka zaffe ku lw'eggwanga Uganda kati kitegeeza nti ababaka bagenda olunaku olw'enkya okutuula mu NRM caucus bagenda kuwuliriza okubaganya ebirowoozo kuzze kuba kutono wadde kubadde kutera okubaawo naye olwaleero bwe batuula ne bagamba nti ono tumuleese yagenda okubeera bwe tulabye nga yasobola ne bagenda mu NRM caucus tewajja kuba kalulu oba oliawo unless otherwise naye tewatera kuba kalulu nti bannange nga bwe muli bammemba b'ekibiina ababaka 3 n'omusobyo mwerondemu ani agenda kuba nani gwe tubatuwa kiyinza okuba ekizibu awo wonna nga bw'otunuulira entuulo eyo ebamu okuwuliriziganya n'okuwuliriza wabula ebiseera ebisinga wabawo okuwuliriza naye nga ebamu okuwuliziganya n'okuwuliriza naye ebiseera ebisinga kubeera kuwuliriza kitegeeza nti okuwuliziganya muba mwegamba okuwuliriza babeera babagamba kino kye kirina okukolebwa ku lw'ekibiina tugenda tambula na kino tugenda tambula na kino ffe kye twetaaga nga bannayuganda ndoza kwe kulaba sipiika asobola okutambuza eggwanga okulijja we riri ku lwaliro n'aleeta ebiteeso kyannaku nnyo tusuubira ku lunaku olwa Sunday okuba nga omubiri gw'omugenzi gukomezebwa okuva mu ggwanga erya America ate nga bwe mutegeeza nti sipiika bamala okulondebwa ku lwokutaano ogumu ku mirimu gy'agenda okusookera ddala okukola singa ddala okulonda kuba nga bwe kwategekeddwa ogumu ku mirimu egigenda okusookera ddala okukolwa kwe kukubiriza paalamenti nga baaniriza omubiri gw'omugenzi okumusiima n'okumukungubagira mu paalamenti ya Uganda gwagenda osookerako omulimu ogwokubiri gwagenda okutunulirira ogw'amaanyi kwe kutunulira enteekateeka y'embalirira ya Uganda ey'omwaka 2022-2023 kubanga eri mu bubage nga beetaaga ogikubaganyako ebirowoozo balabe kiriwo ekigibwamu kiriwo ekyongerwamu wabwe tujja omusolo wabwe tuteeka omusolo naye n'embalirira ejidde mu kaseera baagiwa triliyoni 43 obusaana mu busatu bwe buwumbi emitwalo 43 obwa Uganda naye nga jjukira nti eva ku triliyoni 44 n'ekitundu eza 2021-2022 ate ng'eri eya 2022-2021 yali 45 kitegeeza nti embalirira ya Uganda egenda yeesala naye embalirira ya Uganda okugenda nga yeesala ate ebyetaaga ssente bye bingi kubanga kabadde kabonero kankukunala okutulaga nti ebyobulamu bya Uganda bikyayuuga bwe kiba nga abanene ab'enjawulo abazze bava mu bulamu bw'ensi eno Mukama abayitira mu mawanga g'ebweru ng'ate amalwaliro gaffe ge gabalifaalinga ne gabasindika nti banange ffe kirabika kitususseeko mwandibadde mugendako ebweru kitegeeza nti ngaffe ng'eggwanga lirina bingi ebyokukola okulaba nga lyongera okunyweza ebyobulamu tulina okutunulira nti embalirira ya Uganda 2022-2023 ebyobulamu bisoosowaziddwa bitya ensonga enkulu eyinza obutaba mu kubunyisa amalwaliro mangi mu bitundu eby'enjawulo oba okubunyisa ebizimbe naye kwe kufuba okulaba nti ago ge tulinawo galimu buli ekyetaagisa tuyinza obutabalabiziime nti disitulikiti bweti oba eggombola bweti erimu eddwaliro lya health center 3 oba disitulikiti erimu health center 4 erimu hospital oba erimu referral naye ekikulu byonna nti gegagaliwo gayina ebyetaago bw'otuuka mu Mulago hospital ofuna obujjanjabi nga bw'obwetaaga notajulira genda mu Aga Khan e Kenya twabadde wano abakulu ba Mengo hospital ng'eddwaliro eryasookera ddala mu Uganda ly'eddwaliro eryasooka mu East Africa omukulu nga mbabuuza nti bwe kibanga ly'eddwaliro eryasooka mu East Africa kijja kitya okubanga Kenya ku lwaliro eri waggulu nnyo bw'ogerageranya ne Uganda ku byobulamu kitegeeza nti mu byonna tulina okutunulira okusoosowaza
n'ekirala ensimbi yaffe okwongera okunaabuukana buli kimu. Waliwo sectors Uganda zetulinga sinti tuzisuuliridde ziteereddwako essira naye ng'amaanyi agaziteereddwako matono, omuli ebyobulamu kubanga epiira ya ekonomi ya Uganda, ebyobulimi y'empagi ebyenfuna bya Uganda kwe bitambulira, naye embalirire egira mu kaseera nga n'okugamba nti twongera amaanyi mu kulima emmwanyi, twakava mu kago gw'ensi yonna ogutaba abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi, twagufubutuseemu kwe kumukusa omwezi wa kutugenda okuba nako. Era y'omu ku bintu oba oli awo sipiika ajja ebirina okuba nga byongera okutunuulira. Ekibuuzo ekirala ekiriwo, obumulumulu obubaddewo mu babaka ba paalamenti okuli n'ab'ekibiina kya NRM, kubanga okuva okulonda kwa sipiika lwe kwaliwo wabaddewo obutakwatagana nnyo mu bannakibiina ba NRM bennyini, ng'enkambi zasigala ziri bbiri, ng'eyalonda omukyala paka kati akyaga nti omukyala ye wange, ng'eyalonda omwami kati bambi omugenzi naye agamba nti ono ye wange. Kitegeeza nti sipiika ajja alina omulimu gw'amaanyi okugatta ababaka naga nti bannaye byaliwo kati mukomewo. Oludda oluvuganya gavumenti lunaafuna sipiika gwe luwuliriza, gwe baga nti tatudinayinze opportunity okubanga naffe tuteesa ku nsonga zaffe. Tuyinza okulaba paalamenti ya Uganda ng'ekyuse, ng'ebyobufuzi n'ebibiina buli omu gyava bisuuliddwa ebbali bwe kituuka kuteesa ku nsonga za ggwanga. Tuyinza okulaba paalamenti ya Uganda ng'ekyuse nga bateesa ku national issues other than individual issues oba personal issues. Bwe bulipo oba oli awo bwe twetaaga mu sipiika omujja agenda okulondebwa. Agenda kubeera ani? Asobola okubeera omukyala oba anaabeera mwami? Kinaalabika kitya era kinaawulikika kitya nga sipiika ne deputy bakyala? Kikyasobola okudda? Amaaso agatunuliddwa gali abiri naye ng'okusinga omu yasinza okuteekebwako eriisa George ye deputy speaker omukyala Annette Amongo. Bangi babadde bamutunulira ng'omukyala omunafu w'amaanyi, era bwe yali kakiiko n'omukulu Abudu Katuntu akakosasi we babeerera kakiiko, ekimu ku byamuleetako nga vice chairman oba vice chairperson kwe kuba nti alina history oba background ye engagga bwe kituuka ku byenfuna. Yakola emyaka 10 mu banka ya Centenary n'abeerako branch manager wa Centenary Bank. Munnamateeka is a lawyer, muyivu. Politics wa Uganda mubaddemu amulabye, akubiddwa anaye ne bamukuba kubanga yavuganya emirundi gyali ebiri bwe baseerabidde nga bamuwangula. Naye mu NRM amaanyi gayina ku lwaliro mangi, newankubadde nga mu butongole okusala okuyingira NRM gwali mwaka gwa 2022 bwe yali ng'ajja okuvuganya mu kulonda okuwedde okwa 2021 tewali yamwesimbako, wadde nga kigambibwa nti bangi ku baali baagala okumwesimbako baawandulwa akakiiko ak'ebyokulonda ku sayidi eyo. Gwe basinze okutunuulira Minisita Jenny Ruth Aceng ekimutunuuliriza bwe bwagaza abantu babadde bamuyinamu oyo mukyala Annette Amongo w'amaanyi. Kyenja okugamba paalamenti emuwuliriza ku lwaliro, ekimu ku bintu byakoze kwe okunyweza enkolagana kubanga ateetera nnyo n'abudde oluvuganya gavumenti. Nze kyenzikiririzaamu nti kirungi, tosobola kubanga tokwatagana muntu akubiriza paalamenti ate mwolina okuteeseza. Tulinze kulaba ebinaavaayo naku olwaliro seeke ng'etudde, ebinaavaayo enkya kokasi NRM kokasi ng'etudde, ate ku lwokutaanuziddde okunywa mu kisaawe Kololo okulaba ani agenda okubeera sipiika paalamenti ya Uganda ey'okumi addako okudda mu bigere by'omugenzi eyabadde sipiika owa paalamenti ya kuno. Byemu ku nsonga oba oli tusobola kubanga tubuusa amaaso. Akadde keeko munzikirize eddakiika ebula nnyo okubanga tuyingira essaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaliro. Nandibasibulidde wano nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Tujja kuddingana enkya nga Mukama ageze awangaale masomogi.